Hello everyone, how are you? Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe. Ebugaba ssese muli mutya bassebo ne bannyabo. Gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe tuli balamu, akyakuuma yeebale. Olwaleero njagadde tutunuulire ku nsonga yaffe ennyangungu naye ekyo nga tekinnabaawo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga, mwebale buli kimu bannange. Tweyanziza nnyo kaddata, tweyanziza nnyo airtime, ababooking okubeera ku mukolo, abataabeerewo naye nga muweereza contributions, bannaye mwe musinga era mbatumiddeko mwenna abaana battu yonna gye muli mbatumirako nnyo. Otherwise, olwanjagadde tulabe omulamu ogugamba nti omanya otya nti lubaale anaatera okubandula ejjoba oba agenda kubandula ejjoba. Munnange nno kyewuunyisa. Abantu abaliko empewo osooka n'obeeraawo ng'oliko empewo nga weewana bwewaanyi ndiko empewo. N'otandika okuloota ebintu nga bituukirira, n'otandika okulaba ebinaabaawo, otandika okwogera ebituukirira. Gambye si yonna neeba ng'amaaso egatadde ku ggwe. Naye ekiseera kituuka n'ofuna obubonero buno wammanga. Era bw'obanga obufunye gwe manya nti lubaale akuze. Akabonero akasooka kakuwulira nga weebajjagalira ku mukumu. Ebyebajjagala ebyo bikyukakyukamu, buli omu yeebajjagala bubwe, naye ggwe ekikulu manya nti weebajjagala. Kati kasita oli okwebajjagala okwo nga kwa kumukumu, manya lubaale akoze eki? Lubaale akuze. Akabonero akookubiri kugugumuka oba okwesisiwala. Ekimu ku ebyo ng'olaba obeeraawo n'ogugumuka, n'owesisiwala, n'ogugumuka, n'owesisiwala. Akabonero akalala kwe kuwulira obunyenyenkule mu matu, ng'owulira obunyenyenkule bukaaba. Obwo nno bw'obuwulira manya nti lubaale anaatera okubandula ejjoba naye ng'akulembeddwa jjajjaffe Bulamu. Kasita owulira obunyenyenkule obwo. Akabonero akalala oyinza okubeera awo w'oli naye ng'owulira oyagala kuwoggana. Ng'owulira muli oyina ekikupika owoggane. Kati nga ate olina okwekuniza, kubanga olaba oli mu bantu naye ng'owulira wandyagadde oveemu eddoboozi nga liwoggana nnyo litambule ligende wala. Kati ekyo kasita okiwulira manya anaatera and most likely bw'ati bw'aba agenda okujja. Aba agenda kujja awoggane bw'atyo. Then other times osobola okuwulira nga buga nti nandyagadde nkube essama. N'obeeraawo n'owulira nga you have that feeling, njagala nkube essama nefule so many times. Naye nga in reality olaba tokisobola. Naye nga bw'osirikira bw'oti owulira ky'oyagala kuganga owulira mu budde obwo kye kigenda okukusanyusa. Owulidde? Then bw'owulira ennyimba kati nga zino ez'abajjajja, n'owulira ng'oyagala ozina amazina kuganga owulira oyina ekika ky'amazina oba ga kisaanyi oba gaki, naye ng'olina ekika ky'amazina ky'owulira ky'oyagala ozine naye nga olaba tekijja kati okusinziira ku bifo mw'oba oli, okusinziira ku ggwe nga ggwe personality yo. Gamba kati nze omusajja ow'ekitiibwa, nze omukazi ow'ekitiibwa, banandaba batya nga nzina amazina ng'ago. Owulidde? Kaakati mu mbeera ng'ezo oba olina okwekuniza. Then ne wabaawo times lw'owulira obuntu nga bukutambula mu mutwe omwo nga bulinga busanafu buli nga kakutambula, oluusi kafuna ekifo kimu ne katambula awo n'okwatawo ne kaddawo, n'okwatawo ne kaddawo. Owulidde? Kaakati oluusi n'ofuna obutambula omutwe gwonna ne butambula omutwe gwonna nga n'owulira nga gwagala kukutabukako butabusi. Olulala n'ofuna akafumita. Ako nno akafumita katera kufumita wano mu kawompo wano. Kafumita ng'owulira kayingira. Muganda wange awo manya embeera egaye. Lubaale ali mu process ya kubandula jjoba. Kujja kwogera. Okubandula ejjoba kitegeeza agenda kwogera. Nazzikuno nga lubaale bw'aba naayogera bakuba eŋŋoma.
nga mumaze okukola emikolo egyo ekisookerwako bakuba eŋŋoma ne bamuyita n'ajja. Naye ensangi zino waliwo gino emikolo gye tukola lubaale takyali nnyo wa ŋŋoma. Waliwo gino emikolo gye tukola kati ye atuuse ekiseera n'ajja ne yeeyogerera ne bwe batebakubye eŋŋoma. Lubaale si mungi kati ow'eŋŋoma. Kati obwo bwe bumu ku bubonero kw'omanyira nti anaatera, era bw'omala okubulaba weetereeze bw'omanya nti wano wendi tekijja kusoboka funawo dda we kijja okusobokera. Otherwise byonna ebyo by'olaba akulaga awo n'olaba ng'okubasama, kuba enduulu ez'akaleekereeke, owoggana empoggana etetegeerekeka, owulira oyagala kwasira olinga muyizi, kwegamba asobola obbikola. Asobola obbikola ng'oli mu church obuulira njiri, asobola obbikola ng'oli mu office olina basubordinates bo, asobola obbikola ng'oli ku kituuti ng'oli father. So bw'olaba obubonero obwo yanguwa weekubira enduulu ogambe bannaye nkoze ntya nga tannaba kujja nga tannaba kujja kukola kino wammanga kyandaze ky'ayagala okukola nga tannaba kukuba ezo ssama ez'okumukumu ezo. Omulidde. Kale mu mbeera ng'eyo twanguwako. Mu buufu obwo bwennyini ne tugamba nti kiki kye tukola? Kiki kye tukola ddala ddala? Bw'olaba obubonero ng'obwo waayo akadde, muweeyo obudde, gendako awantu awasirifu. Abamu bawalampa ensozi ne bawogganira eyo. Abo anaamanya nti mu mbuga bw'eti batera okkuba ku ŋŋoma ku weekend, n'agendayo n'abeerayo lubaale we n'asanyukako, ne yeetaaya mu bifo w'asobola okwetaayiza. Mu ngeri y'emu eyo osobola okugamba nti bannange ebbanga ddene nga neekunizza ka ŋŋende Kiwamirembe Bugaba Ssese tubinuke ne bajjajjange. This time sigenda baziyiza, no, njagala bajje mu ffoomu yonna gye baagala okujja, mbawe obudde bwabwe beetaaye balage ebyamagero bye basobola okulaga, oba balya muliro oba babuuka mu bbanga, kyonna kye baagala kasita tujja kuba tuli ku base. Okay? Kale mu ngeri eyo tugambye katuwe lubaale obudde, tumuwe obudde asanyukeko naye yeetaayeko ave mu mbeera ez'okwekuniza, kubanga olumu ekireeta ekyo ojja otuuse mu ddiiro abantu bangi tobamanyi tobategeera obatya noba nga weekuniza. Mbalaba mubeera n'empewo zammwe nga zibakunya n'oddeeyo ne weenyoola naye nga kyonna ky'okola kaweefube wa kwekuniza zireme kuvaayo. Okay? Kale this time nga tuli Ekiwamirembe nga 26 March 2022 tugenda kukikola. Lubaale tugenda kumuwa ebbeetu aveeyo akole by'ayagala. Akole by'ayagala, oba atuula ku mazzi oba atuula mu muliro oba abuuka mu bbanga oba awoggana. Ate kati eno ogenda kuwogganira ani? Waliyo obunyonyi na miti na mayanzi. Obulidde. Kale kwegamba oba ofuna ebbeetu okuta lubaale oyo yeetaaye alekere awo kukukunya ng'akugoya ng'akussa ebyebajjagalo n'obeera awo n'olya ng'emirembe gikuweddeko. Ate no mwana birinda n'omala okutuuka mu bantu ne bitandika. Wano obeera wekka nga bisirise, bw'otuuka mu bantu nga ebye abantu bagamba munnaffe ali ku ki? Yalidde nnyo yakkuse, naye ate byawukana ku bino ebyokulya emmere. Kale bannange mbalinze akasimu 0706559119 abaneetaba mu mukolo ogwo ogw'okusanyusa lubaale waffe tumuweeyo akadde tweyanjule gy'ali ku luno nga tumunoonyezza so si lwa bizibu wazira lwa kwagala kusanyukako naye. Ako ke kasimu kali ku WhatsApp, osobola n'okukakubako tekirina buzibu n'oyongera okubuukinga n'okumanya buli kimu bwe kinaatambula. Kale bannange bw'omanya nti lubaale anaatera okubandula ejjuba weeyanguyire weekubira enduulu. Bw'oba mukyala ng'oyambala buno obukete kyusa mu nnyambala kubanga bw'anajja atayinza okukuswaza kubanga ye bw'ajja talabako ffomira nti ajja bw'ati. Wazira bw'omala okulaba obubonero obwo manya nti nina okwambala decently in that bw'aba azze kubanga kati birimu okkuba ssama ndowooza mubitegedde, birimu okkuba ssama, okwevuluga, okwekola ki.
kwegamba force eri bw'eba eyingira omubiri in a way of taking over ekozesa amaanyi mangi kati awo ekiddirira kyonna toyinza kupredictinga kinaaba kitya so kirungi n'oyambala decently munda teekamu kabayika oba ekinu kwegamba somehow okwerinda si buti ndowooza ensonga eyo mugitegedde bulungi temuddamu kwekuniza naye nga bw'olaba nga ekyannaalongo kikyali walako ofuna ku mmwanyi n'olyako n'ogabula nako n'okkakkana n'ogaba bakama bange mbawadde akatta mukago nga nsaba mukkakkane mugumiikirize ngenda kubaako gye mbatwala eyo gye mujja okukolera byonna bye mwagala bweza bajjajja bweza nnyo mutwagalize era mutuggulire amakubo tukole tufune ekintu kibeere massive weewaawo.